sugar. Omubaka bwenjagala ngawa buli omu akola ekimusanyusa kati mamanga babubaka nenda bawa abantu nga bategeka lingi bulijjo nga bazwana abantu beekube tetunnafuna oyo abakyala aji kakikoleeta naye tusolooza sente baawo oli ategeka fayiti sente baawo kasuku kiyingire nanti kibeda ntibakkiriza kulwana obutakkiriza bo buli awo naye mwomi agiyinamu kibeda sootwale mungu aso yajjako akakaya bwati yomanyi sente wantu wajjula ate kati ffe tetusobolako katyoka nshuga tasobola yekkuba bwe tetulina bwe tukayanya ku bya shuga bagati ono yamusaba mu Amosi yasanga message hello baby shalom akantu ako njakalifayinga ensonga ezo kasuklife anytime sirowooza ati kinasoboka njazoogerako njakujja oba olubuto lwali lulwo kuba bakwogerako nga muyizi tasubu oba olina fake account nga gwakomentinga ebintu ebyo kasikuba olina fake account gwakomentinga ebintu ebyo omusajja yagamba okuwangaalako n'ogogola kankubuuze nga kuli mu kamera okkiriza ebigambo ebyo nze nina ekizibu kimu Aji Parliament eno ogiraba otya? Kuki? Eyinza kuba etya tewali omutali bantu baffe nga basse mu jung'anda neri terina kyekoze neno terina kyegenda kukola kati eri ekoze eki ekale gwemmenyera bayisizza amabago nga sovereignty bill otyo coffee bill byonna galiwo agayamba corporate law otyo si bano abakola gundi etteeka lya bakola teeka ki bakola neryebiseera ne balisazaamu alikyaliwo we likola baliwa mu constitution bagenda mu batakola over appeal oli ebintu byomenye tubale sente ze batutte ojozigatta emyaka 5 ombalye n'emirimu egyo gyomenye manyi nti egyo emirimu gyomenye tegiweza kawumbi omanyi obuwumbi bwe batutte Parliament olina kyogisuubirangamu naye tewali kigenda kubaawo mu Parliament eno empya bweti tewali kigenda kubaawo bigenda kubanga bwe bibadde era gavumenti kyenayagala nga kijja kuyitanga tugende n'ekyo tayebonaawona atya Aji tayebonaawona atya muwulize Alex Mwangi Comedy Store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platnumz. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Mwaji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Bugi, Katalayan Kando, Comedians, MC Mario G, Amoti, Salvador, Madrat and Chico, Maulana Drain, Ticha Mpamire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ehajikazi we kapo erinje bayita Ssebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale byepye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire emeza yo bagitereke noti musanvu noti nya 327 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye endongo ehajikazi we kapo ja konkone yebiro biro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga kali musale ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwata wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okaddiye n'ekikijjo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba ennongo yagikazi we kaperi basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only.
We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ebya bankuba ebyo nga tuli ne Mami Jade. Wala abantu bampanye ekitumbu. Ekitumbu bagambo kya mama. Kya mugenzi mama. Kya mugenzi mama. Gwe omujozi ogujjeyo. Eno etimu esinga mu nsi yonna. Okola ki? Ye timu esinga. Anti kati olina kunnyonnyola nnyo okola ki? Maniyo. Esinga mu ki? Akapiira mu nsi yonna. Otyo. Kali aboga nti ono ye mulimi asinga mu nsi yonna okulima ngewe tewava njala. Enjala ngebaluma basiiba njala. Ayinza obba bya kutunda. Kati mwe mubyemalako. So eno etimu ya Katonda eringa Real Madrid. Kati kozi menyera kati timu ezirudde okutwala ekikopo Mani ku myaka 13. Mani ya 13. Chelsea 9. Chelsea myaka 9. Liverpool 2. Liverpool 2 kati. 2. Myaka 2. Man City gumu. Liverpool yewo gumu. Man City 2. Arsenal nakulumu. Ajo tandikiddawo. Ekibalo kiriwo ekiti. Aje kitungo kikutte bulala ekintu kitutte personalize aji. Kana kasweta kogenda okwambala kulo mukaaga. Ngenda kwambala PSG tugamba fenna tugamba omupiira fenna bannange tugamba ku motive obugolobi emeza milioni 1 oba onale emitwalo 2 mujja kwera ku posta mujje ku motive Wike Benda abayita mwenna aji kazwe kapo ogenda ba eriwa Arsenal Wike Benda katugenda Benda ne VJ Junior ne Kasuku nga tuba wakanya tugenda kunyuma temugenda gumalako mudashika na mutanu ya watu mulano mwagenze nga mwakutudedda nga mwatebyedda eno timu eno jola baje tulina ate kinu maajo bera siyanze kinuma kaitwalese kali mwansesa ne mugamba Bournemouth tukoze bubi yesse ekibalo bani mafia tutta ewadase ne buwanguzi kati bakubanga Man City yagoba Bournemouth mwanju ajja mu musinga mwanju ajja mu premier game bamukola ebadde script nga yammwe tia tetwenkanyiza mipiira bali bakola script nga Arsenal ino emipiira tetwenkanye jenkanye waliwo gwe Man City gwesambye gwesasamba mema tulina betwabo katubaddemu so njagalo soko fessanyu njoza weza aba Tottenham simanyi nawulidde essanyu nga tunamutezeeyo baba naye baba yalwanye nze nawulidde essanyu nga ndaba tezeeyo bayisaagaleddeyo n'ekyo kireekaana kiti Baaseno negwe buli ekire abo Baaseno ne bali luddawo bali ate eri mu ndebe si ndebe bali mu ndebe Baaseno ne baba bayina endongo tata oyo kati yabambazira netone mbazira tone suna beni tusaasira Abaaseno abafiiriddwako abantu baabwe twalabye obubenje bafunye obubenje basanyuse nnyo nati balwa okuwangula nati nga faaze tuwangula ku bikopo now to contain happiness n'emyaka 13 muwangula FA nakamala myaka ki banga kimya gobo bimenyaze bintu bya mwesi kyabimanyi twambadde swa Premier League nene kizibu amakozo ninga sinaka empangudde wakiri otwala kana kakopo nga bagulawo bakayitaani Community Shield nako kabala nako kikopo Community Shield nofuna kakalaba waawo nakono nokakwata newe nati twaviridde yawo twafunye Chelsea gundi Man City yawangulayo Man City yawangula ki Aston Villa ate guno go yakuba Chelsea ku final teyatwala kikopo yatwala Man City yawangulayo Aston Villa yatutteyo Aston Villa yatte Europa mwe mwaviiriddemu awo twafunye Bruno Fernandes yamenye likodi assist 2 kitone ekyo aji mumwe naye wamu era mbagaliza n'omwaka ogujja buli omu afunye kye yafunye nedda esala obuwanguzi tobwaga buli omu omwaka ogujja kati kankubulire season yongene Barcelona ejja mu gwomunana wonna atukira mu December nga abantu abali ku kikopo be bali wanno bagaba basatu nga ali ku table agulu maniyo kuddeko Chelsea kuddeko Arsenal kuddeko Liverpool Man City banga mu kyamukaaga bagenda kaba mwe mukabiza kajanja gajona kagenze abaleta Enzo Maresca ani agenda okukulembera maniyo tukatuka mu December nga maniyo esinga obonero nga 2 mukyalwana nnyo mukyali mujja mala kuweza myaka 24
Nsaza mu nnya lya Yesu. Kyonna kye mwatwogerera mugenda ku 24. Aji. Manyu ya kali kyogimanyi. Oba olaba ndabe aji. Ekoze eki. Kali kyatujja mu kyakumeka. Ffe mirundi gyonna. Ffe bwe muyita abanafu. Emirundi gyonna twali tugenda mu Champions League. Ne muwangula. Anti nawe kibe wanyiza ni mwanyiza mu Champions League. Yawo bulijjo tubaawo. Nakati aji nje kakasa bino bigambo era mbikuddiramu. Tugambe nyakulo mukaaga. Temugenda. Naye ggulo nanoonyezza gye nagenze yonna nafunye abasajja bambadde emijoozi gya mani yaaba. Era omusajja w'edduuka n'aŋŋamba. Tikakeya sinafuna agugula. Omuki? Mujoozi gwa maniyo. Nanga naye gyaseno gimpeddeko. Anti mulwawo. Oba namwe mwagiguze. Abaali amaniyo. Zokwagira Arsenal ngenda Sudan. Era tokkiriza Jayden okuwagira maniyo. Kati nno n'amala era bukezi nga taagira maniyo. Jeni ewerumira. Nga era jjanga uwonga tajja giwagira. Tasobola kuwagira. Kale yasobola kuwagira nati nze sinaako buzibu. Kati nga Liverpool ezo. Ne Liverpool banga nti abasajja bakadde. Bakadde. Mwana avuka abajagala. Naye siswazaala mwana avudde mu ntumbwe zange zino enzirugavu ng'agira Arsenal. Naawe kitawo yali wa maniyo. Mamange wa maniyo. Wagu wagimuyingiza. Ate bo twakola kanga kyatteeka nga zikalenda okuli Baroni, ba David Beckham, baani zonna nga weeziri. N'essanyu lyatusse. Kati aji muli jolo abadde lutya. Twasanyuse. Kye twasuubiza ne tubikola. Wayambadde akanu. Wakalabi. Akanu kadde kamaanyi. Bantu bamanyisobola. Ate oso kwambala akanu aji. Atonda kayeemu. Era abawagizi ba Arsenal mbayozayoza okutuuka ku kkula eryo. Ne bannaffe abamaniyo ne bayozayoza okufuna omusambi asinga asisiti ennyingi. N'omwaka ogujja bakikole batyo. Buli omu amalire abeere we yabadde. Aji ojoga. Okyezayoza olw'okufuna muki? We nabadde omwana yayogedde ekiko. Kwaddeko omupiira gwa maniyo. N'ogwa Arsenal nga ffe tuse. TVM eriko maniyo, TVM Arsenal. Omwana najjawo remote. Ewali maniyo n'ateekawo Man City. Bali ne bakanaga bulijjo mwagala nnyo okulaba Man City mugirabe mugikkute. Remote ne kigikuba ensa. Kigamba bulijjo muwagira Man City. Kati mugirabe. Mulabe Man City. Nagamba ati TV ziliwo mmeka? Bili. Tulaba akulembedde ne wakubiri. Bwe wanaleeta eyokusatu nga tubateekako. Tebagulabi. Muvuka abadde wattima. Twakubye golo nnyingi nnyo. Kyensuubira nti wazirabye? Naziwulidde. Osobola okudda n'olaba replay. Golo zammwe si ssatu. Twasambye omupiira mulungi nnyo. Byonna tetugaanye. Naye tewaliyo kahaafu kakopo. Mbukali n'abantu basambye bulungi mbaweeyo akatu omukonda. Kikopo eki. Kati aji oli essanyu lwenna lya obulamu kati aji muli owuliro. Nziramu okusanyuka olw'omukaaga nga 3. Kyosikiwa. Kyekigenda okunnuma unfortunately. Kati olowoozawo omuntu atuuka ku final nga munafu. Mbu bunafu bwe bumuleesaawo. Aji ogenda kunnuma. Ngera bwe wayogera ku bino naye nkugamba nno ekikopo kino kyo kyawere tulinda kirala. Kaina bino ebigambo byabikwate ku weekend ku lw'omukaaga. Sinawe okuwera saa 2 ez'ekiro nga nyina ekikopo kya Champions League. A few moments later. Lefa atubye ate tajja asaka yange bamutemye alwadde. Fede twekwase omwe mu byekwase. Mamanyi mukati mwana zali wali amakona. Simono mwana ogenda wafumbirwa. Yaga amufunye omuntu. Mwana mutaka amufunye omuntu. Muzeyi Magala. Muzeyi Magala bazukuza ono omwana. Ono mwana ali myaka. Bajjawo egirimiti. Eno wagulu wonna wali open. Kati ajo sokiza nifafu mbe mutajjanga Muzeyi Magala. Abawala bagamba mbu omuntu abagenda kufa mangu atwala emizigo. Kagwa sokiza nifafu mbe omuntu. Bobudde oba buwedde abasajja akulu obudde butuweddeko. Mboli bwakufuna amanyi ogenda kufa mangu abenna mwandu engagga. Kyano gambo bwofuna omusajja omukadde jjukira abaana teroziba amaaso. Ng'omutegeerera. Abatakyakula bagwongera kulungi wa. Ate bakadde ne batakusitwala ku ssomero kusoma busawo.
ngeja kutumenya ku pharmacy oyige eddagala mukola pharmacy sera kutumaliri kakano kane tukole ddala pharmacy nabiyize bwofumbirwa omusajja omukulu n'otasoma busawo obuyiga engeri akutumamu eddagala okumukola pharmacy oliyiga mu myaka 5 bwolimanyi yo gwenga sikulawanga na kagundi kali akatereka galubindi mbuli nawe onabuteka munja okaina kano kemususange ekikuta ky'ekijanja onabuteka munja ne wakakera kati gula zine zibaako omugwa ayo nabyambalanga bakidda mu prime zibaako omugwa kusibene mabega nakaji woko mukula lenze ekendeera edda nga nyambala biri ebinene biri ebibi bebavuma nati ngenda nkula kati wendo ddamu okulaba sisobola kulaba ekyo kisobola kubaawo ne kale size egenda ekenda ziste ya lenze era mwebaza Allah nga osa ali n'olabanga toyambadde ndaba bulungi nnyo mpulira waliwo sister wange akwagala nnyo ali Bungeza Mutanampijja yaŋŋambye tagenda kubaawo n'akuwa emitwalo 4 yangenga kwatagedde kupiga manyanga ogamumpeere naye tonjogera naye nze nkwogedde sister wange Mutanampijja bane Nampijja webale nnyo webali eddala bambi Nampijja tebeddira nti si muganda wange si byagamba tunaiza muganda wange na munnange Nampijja webali yakuwadde emitwalo 4 ku ssimu Mukama Katonda akwongere akuwe ebirungi akugondeza obulamu ne gyoli banya statement yasanga akuweza sente ebigambo bya aji bikyusiza obulamu bwange bigambo kye bikyusiza obulamu bwange gwe tobiwulira ndi mwe mwaga bya kisiru nze kate bukyuka obwange ani yatereza obufumbo bwo bwali bwaba kitata bwali wali obuzanyamu naye kati omanyi nti obwegendereza era kati n'okunyiga ng'oli agere kyo obufumbo bwange era mama Jayden nkwebaza ensonga wazikwata bulungi kati omusajja muntu kati abafumbo baba bwe batyo tetukira era nakwebye ng'ogamba gundi bifo mukola mawulire mufumbo kati obeera otya ng'obufumbo mumukolera mu content kati ate bavudde ku kyobufumbo nalabye ate ne taata wa Sawa taata wa Shawa naye akolayo akantu anyumiza omwana simanyi nalina omukazi ow'ebbina ng'anyumiza omwana amunyumiza bwe yakwana nnyina engeri gye byajjamu anti content awababi aji eno ensi weetuuse bannange naye omuntu akolayo kisaaka mengo mukoze nnyo ekisaakaate ky'okutwala abaana mu kisaakaate mukole ekisaakaate ky'abazadde mukole ekisaakaate ky'abazadde n'abazadde bavudde ku mulamwa oyo golaba oyo omwami oyo Abdullah Sali point ku point musajja yali muyimbi w'amaanyi era yalina ekibiina ky'abalema tubebbere naye mwami Sali nze mmanyi toli musajja musiru oli mugezi naye sigala ng'oli muzadde omwana oyo gokola naye content siri mu kwogera kuvuluga mirimu gy'abantu nembyogera ng'omuzadde mu baana bo mmanyi nti toyina omu naye oyina omwana oyo gokola naye content naye sooka kunoonya abalala bawulira batya abaana baabalala bali mu bufumbo ani abali mu bufumbo ate osoboka okyoga nti oyo guye mukulu mwami Sali musajja mukulu wa buvunaanyizibwa waliyo kati abaana bo nga bafumbe balina n'abaana balina abako osooka ffe bwe tuba twogera ebintu wano mwami Salome nsooka kusaasira abaana bange nensaasira mukazi wange gye bamuzaala ako akanteekamu ne musaasira gye bamuzaala batandika omukubira essimu ye ate bbaawo naye atutabudde saa mukazi wange yeewozeeko saa abaana bange kwewozaako ne bwe mba mpulya njagala kusimattuka nkimira okireka content mungi eyo gundi gye bakozeemu ddi oyo okuba omuzadde n'omwana ebadde nnungi singa yagiridde mu ssa eribuulirira omuntu bw'olina okuba n'omwana kyandikoze nnyo naye kakati abantu bafune ekyokulabirako ng'otambula bw'otyo n'omwana kikamba bibadde binyumye n'ebintu bya bibadde bijja kutambula naye nze kyemusaba okulongoosa mwami Sali kuba ono Sawa ye mwana muto mulenzi muto naye mbuli oli mukulu munnange ti emyaka gy'alimu gyakubuulira mwana atali omu n'abatali babo tubuulire
olina okulaga ekifaananyi ky'omuzadde bwaba mu baana be n'abatali babo balabireko. Tegeeza kati ebintu abaana basuuliridde nnyo abazadde ensangi zino. Kuba kati edda ng'omwana yasuulirira omuzadde. Ng'omuzadde yasuulirira omwana. Naye kati kiri vice versa. Kati abazadde batabuse ennaku zino. Ze mulimu ndaba programu nasooka ne ngamba naye omwana ono babalimba si mwana we. Naye nga bafaanagana. Bano nga batabuse ate. Simanyi babiyitamu. Tebijjayitamu tebina bajja tugumiikiza abalayi baffe. Twagala kujja kisaasi. Wangi? Twagala kujja kisaasi. Naye waliyo endongo. Naye tevuga ne baagitaddewo ey'endongo ekikulu. Ate wano tolina wonza kgenda wonna wano kati weeri. Wonna wali. Naye kirungi etuuka n'ekendeeramuko n'egira mpola. Empewo buli weegira bwetinga ekkakkana. So wadde obuulira muzeeyi Sali. Ayogera nga mutabani we. Like n'okufaanagana ne mu maaso balaba nti omwana afaanana kitaawe mwana we. Kati yambeera ku kamera ng'omwana atandika okunnenya. Ati wasuulawo maama. Maama tayagala kukulabako. Ate omwana yanywa yagaye kati ngenda kuleeta ne maama mu kantu. Naye akole Katonda mbaleete babiri ate balwane. Mbate balwana nkube taata ng'akubye maama. Oba just bakola content. Webuuza which kind of content. Haji kati n'oluzungu aja aluzza ensonga eri serious. Nedda kati mulimu ekintu nedda. Zimanyi obaka mwami Sali bujja mutuukako nedda. Ekimu tufunenge tukirimitingemukko. Omwana asookola naye nga bakola programu yo nawe bagikoze. Naye osigaza ki ekiga nti ono mwana wange. Kanyusa akakyaliwako obuzanyo. Messi n'abiraba. Bwe batambuza obulamu. Messi n'abiraba mpola. Naye nga abaagala okuzimba bannange ono. Bamanyi nti abaagala okuziika. Yakuza okuziika luddawo. Abaagala okuzimba muganye ku simi ya Tino Construction. Abakuba plans z'amayumba, land surveying, managing property ngo n'abapangisa. Nebintu byadwawo byonna. Wakuzo 758 821603 oba 0787943539. 12 June seba avuga concert eyengedde nno. Ebudde buweddeyo. Sente nkwemeezayo bannange. Nomwezi ogutandika nkwe sente zo. Watoloza omwezi. Njagala emmeezi esooka maazi. Omwezi gwo. Yakujja ne Mami Jaden. Twagatuula maaso awo. Ojja kukola mu n'akantu. Togenda kuwona. Ojja kuteekawo akatebe. Naye agikola gye abayimbi baleese abangi bonna. Kana ate akantu bakaagala nnyo. Kubireeta abantu ate akantu bakaagala nnyo. Baagala babe ng'oddamu ebuuza awo. Naye gy'oludde okulimba. Tokyalimba ennaku zino. Nalimbako. Haji ng'onasho mwotalimbira. Nze nali nnimbyeko. Haji ng'onasho mwotalimbira. Goba tobimanyi bintu by'amazima. Onaka atimba kalinnya ku muti. Oli alinnya ku muti omala Didi ya nakola ekitangaza ku kyalo. Wakola ekitangaza ku kyalo. Ale aji. Andi mwete mwakulira mu kyalo. Waliwo weddeko abantu b'omu kyalo nga omuwala amugambye nti kaninde bebake nzije. Bebake waka. Ajje mu kazigoko. Tomanyi nti tosobola kubikkula buliri oba oyagala osange nga bwe wabwaze bukyali bulungi ne design y'essuuka ey'ekimuli. Ne webaka wansi. Ate n'ogamba tuyinza okuntwala n'akonkonaasi oluggi n'oluteekako ebbaafu oba ekidomola. Ogenda okulya abantu bayitawo bagenda kukola ssaawa emu. Nga bwakedde nga tazze. Teyazze osuze teweebase bulungi. Ate bannaye teri kirumanga kusulwa nga teweebisse. Wakiri oddukako mu bulina obwebikamu. Weebikamuko wakyenda kiika 10. Oba owulira nga otulo tukusazze. Teweebisse weebase bulungi. Abakwana mu kyalo nga balina ennaku bayitamu ebyo. Bawakati ebintu byateeya nti wajja amasimu gajja nejjuka edda tewalinga masimu. Abantu nga bakasuka obumwanyi kungi oba obuyinja.
bantu bawuliranga abazadde ate akayinja akatini ennyo empeke y'emmwanyi muzadde sasobola givaagaluzwa oba kanyonyi naye ono omuwala ye aba akitegedde kati saamu gyali era omuntu ng'olina abawala bangi abawala waka mu nju tebageya izo emboozi zowera zitambula ekyalo wabaawo ebirenze biri ku mbalaza kati ogenda ogeya baliraanwa kombe ebirenze biri ku luggi biwulira tebageya ngwe n'abawala ewaka togeya lwaki ababa bagenda wabako ebirenze babiwuliriza ebweru wabaayo abantu kati lwaki okumya otya abaana bo Kampala tebiriyo nnyo Kampala kizibu nnyo omuntu abantu okuba kuba Kampala omuntu okulenga kubazaala omuno ne neighbor yennyini ayita poliisi baba babbi olubalazaala omuntu ng'olukolako ki bantu balina n'embwa kati bana aji gwabakuziza abaana bo gwabakuziza single handed baana bange embeera nabo gwabakuziza single handed abanyawe bwe bali era nabo batwala obuvunaanyizibwa bwabwe nga bamaama navuga mbaani okubeera wano ewaka ng'obeera nabo balina buzibu ki akati omaoja kati ate zigina emyaka tokyantiisatiisa na mwana bonna bongambye nti ogenda mumuleeta nga nkulagirira ate nga alinayo bakulu babakulu abamulabirira obulungi gwe teeka wali obatulabire tokyantiisatiisa na mwana mbu ngenda mumusuula gina emyaka tokangibwa kangibwa gwereeta gwe bakyakanga ndeeta omwana mugaba nange katwogere nange nno nga saagala blackmail ennaku zino buli kyoba oyagala okwogera zaati kati senga senga nali myaka gya kuna ebigenda mu maaso bino ebinjogerwako bino senga aji ndi mukambwe senga ntuuse ku seti nga ndi mukuwanga aji bwe neewuunya nga aji osirisa oli byali bitya ebisi bino byona omuwala ono kwakati siganye bino ebyolubuto ndooza balimba ebyolubuto ndooza byo balimba olubuto lwani ono omwana omwana omuyimbi omuto Brown Sugar Black Sugar nawulidde nga byebikuteekamu eya Black Sugar wawulidde kyaki nti wamukola olubuto bituufu singa nkyali myaka gyedda giri kasenga ajo oli mukuŋŋamba mwami Shalom obadde olina obusenga atabusedda ebintu emu kati gaba binyiza maama Jaire ne sikiwala kibi nze ekinnuma kati mukyala wange ne kati babifumbye batya ne bateekawo ebigambo ani yateekawo ebigambo ebyo byatandika mu byakusaaga ebijja nga bikula kanagenza okulaba embuto ezaggyibwamu za Shalom ani amanyi enzija mu y'embuto abantu ekintu ekyo nga abakikoze bakikweka nnyo n'amalwaliro kimenya n'amateeka mu constitution yawo ono yakyogedde yavudde n'agamba bamuggyamu olubuto ng'akkiriza nga takkiriza ng'akkiriza naye Kasasi muwala mubi muwala mulungi oba kyaliwo ajo akkiriza mu bigambo by'aboogezi bagamba nti aboogezi si babi naye ekibikuwaayiriza baboogera si babi senga mbadde aji mugiri emyaka nga sinakusinkana senga natabuse dda senga nkola akantu naye kati aji naye kyokka bambi ebigambo ebyo byenda ku social media bonna engeri gye bali bannnakantu abayombagana babikomye tebirina kyebiyamba babireke tebirina kyebibagatta kale ne babireka tebalina kyebafiirwa otoli wakati kati babireka kubonna kuliko afiirwa mubireka buli omu obulamu bwe ne bugenda mu maaso ekizibu kyendabye ku bantu abali ku social media lwaki abantu bwe mwawukana mwevuma okwawukana abantu abatali nti twazaalwamu abatali balongera kati Shalom nkolagana naawe naye mmanyi nti olunaku luyinza okukera ku makya nga tetukolagana kati oba onvumira ki oba nze mba nkuvumira oba obukyawe buno oba
ekibaluma like oba okwerekawo. Should I say that obanje kungambe bwenti? Abantu berekawo enkya n'eggulu. Kula n'abafumbo baawukana. Bino ebyomukwano obukwano. Bino ebyemirimu abantu twawukana. Olowooza gye nali nkola okuva edda gye nkola. Wavaayo. Nini bwe nakulanga nabo twasiga tunyumya era tubuuzigana tewali buzibu. Oba buno aji oyinza okundeka mu kaseera ema kitambo osobola okundeka ne kinviirako n'enzira kwagala kumanya. Bemwawukananga mirimu muyigo omuntu okwesonyiwa ekintu n'ogenda n'ekipya ekiriwo. Mu kintu kyesonyiwa n'oga kiweddewo nakireka. N'ogenda n'obulamu obulala. Naye abantu abali ku social media balina following ennene be baawukana ababiri nga beevuma mu bufumbo bwa buli ekibagwako nga bajja bakyogera si birungi. Antu abeera tulabanga banza tukyali babiri nga tulina okulalifayinga. Mbadde balabanga wese ebbanga temuli babiri abamanya temuli babiri. Nze sirina bantu bennyinnyonnyola ku ebyo bintu. Zera salo musinza bayanga mbuno nyina byenkumanyiko mbunzi gye mbyogere. Anti gwe ne bookera ng'oyogera ebyange era sikuddamu. Nandese ebyama byaji kazibwe kapo. Bwino. Ntaddeko primi yawo. Ataliiko nfuufu. Era obyogera ne bambuuza biriita naye gabo yabibagambye ndowooza kye kituufu era gwe mbamubuuza. Teri lutalo lwa muntu omuluwangaala toyinza dubeeramu kumala mwezi. Nga gweyogerako takwanukula. Kati kyembuuza adi lwaki emikwano wetuba nga tuli ba mukwano lwaki wetwawukana ate tutabuka nnyo obusayi buvaawa kuba kwagala kwe kufuuka obukyayi. Mmwe buli kintu mukyagalamu content muli akigenda bakolera. Ati lubaluze. Lubaluze. Oluki olutalo. Ng'omu ku mmwe asinga okutegeera ng'aluleka. Nze bintu by'okuvumangana nze nkubulya tebinnyumira. Nze sinyumirwa bantu beevuma. Ate social media eno mugiraba. N'omuntu atakumanyi mu busungu bwo oba w'osanyukira ennyo ategeera oba otegeera oba totegeera. Naye nga n'okulaba takulabanga ku maaso ku maaso. Nze Salomu w'osanyukidde ennyo oba w'onyiigidde ennyo ntegeera entegeerayo. Mu nsi teri atalina busungu. Buli muntu abulina. Naye okukozesa amagezi n'osobola obufuga. Ne buli muntu alina obusungu butonde. Naye obusungu obufuza otya. Mu nsi teri atalina bujja. Naye obufuza otya. Mu nsi teri ateeyagaliza. Naye buli kirungi oli oyagala kibe kikyo. Okyagala. Naye munno bw'akifuna encontrollinga gye weecontrollingamu butalaga nga ate omutima omubi. Nosaabusabi n'ogaa nange Katonda mpa. Ono omuwadde nange ndi gwe wantonda. Nange mpa. Notanda lyakuba nga ate akifuna atya ng'abifuna ng'ani alimba si bibye by'Abaganda be. Lwaki yafunye? Kati oba ogenda kufuuka mulogo. Butandikirawo obulogo. Enne controllinga mu bulamu bwo kikulu. Oli kati nze Mwami Shalom olanga bwe tuli wano. Pozi ng'oligenda onjiga bulungi. Kizibu lwawo osomwa libanga totegedde nti nnyiize. Kuba tokindaze. Era nsobola okuva bulungi n'okusibula n'enkusibula n'engenda tusese naye nga ngenze kulowooza ku nsonga eyo nga sinnakola reaction mu budde obwo bwa busungu. Mmala genda kwerowooza nga nze bwe mpa olyaki naye nga tekikyasooka ne nkukubira bukubizi siwala nkuweeza ka message Mwami Shalom. Kino kimpisiza winendooza tukirinda mu kati. Ate mba saagala bigambo by'osobola okusindikanga message n'okunkubiranga sikuddamu. Ekyo kyetutunyiize ekyo. At least yogera tumanyeemu. Anti waliwo ensonga nga bwe tunegyennyonnyola kati tujja kuyomba.
Nakyomba ne kivaawo. Buli omu n'aleetinga out their pain. Osobola okwongera oli n'akwongera obusungu n'akwongera obusungu n'akwongera okunyiiza ebirala. Twanga muntu akunyiizizza noyagala muwanyisiziganye ebigambo mbu mwekubida n'akuyongera kunyiiza. N'agamba ate nakuvumye buvumi naye wakumpi kati nandikubye. Ate ompanye nakuvumye wabaddeko ekintu Katonda oba yakuyambya. Nadde ngenda kukuba. Ate awo owulira otya. So nga batulakwata simu yekyo tewandikitegedde. Etegeeza bwe mba nsooka nenkwesonyiwa nesikuddamu kati nze kola nsobola n'okublockinga. Omuntu okublockinga omuntu si kibi. N'oyisaawo obudde ng'obusungu bweddeko n'omugjayo. Anti ati aji saagala omukusirika bw'osirika oli ayinza okitwala mbu kiri nnomu. Kale n'agenda mu maaso ng'akuvuma live ku live. Kati asobola okunvumira omwezi. Aji abaana bavuma tonnafuna akuvuma. Kati we musirikira bana abantu balaba abantu bali mu nsi ng'ovuma omuntu nga takwanukula. Otuuka ne bakulaba nga gwe musiru. Baga ne ye gwavuma. Atamuddamu. Shalumu nagamba okuvuma si kyekinene. Abantu bavuma Katonda eyabatonda. Kati abantu abavuma ne Katonda oyinza oga nti gwe bakuvuma kiki ekyamaanyi ekiriwo. Namuyisaamu eggaali. Tebabeera nga bakoze omukolo nga bawasa. Naye waliwo emikolo abantu bapangisawo ku nnyanja ne bajja ne bakolyawo okwanjula. Kale abaana bayingire mu nju bazaaliwe ne beetoola emabega wakanankani. Waliwo abantu benabanga muyingire mu nju abaana tebabazaalira mu lujja ne bagenda mu kawunta y'ebbaala. Yembozi yali yacho nawulo wajinyumyako. Tata natwo bali wali makindi nali njoliza mu motoka. Ngaka ngene nda abana gye babazaalira nga tata atudde mu kawunta abaana ne bayingira. N'abazaala. Yabagabule mwanyi. Entaba Luganda. Ne banywa ne kutuzi. Olwendo lw'amasi. No gamba sigamba nti andona bayine waka. Nine ubula ne muganda wayine waka no gamba tugende wa mukulu wange Mbabaali. Kwane yaba tata wa mwana. So bankyagala wange za kuzizo omwana wange. Kati ebbala yaliye. Akakyali asobola aji. Ate kati tugende wa muganda wo. Wakiri wa mukwano gwo. Kubanga ekireetesa Salomu ekireetesa abantu ogamba tugende ndabe kubakadde kumanya gye bakuzaala kati baba kuzaalaawo. Sizoba omulaze nti ono mwana wamuzaalira mu bbaala. Kati omukolo gwaleka abantu amekoogo bali bawerawo enkaago b'ensanvu. Nawulako yapangisa obanga ano ku hoteri ngano ku Jivayi. Mu kabaala munda. Wolonda bazadde abakalambira. Tata n'asirika ati omayi boogera mwogerere. Agambye omutwalo yasaba emitwalo 7 ng'alaba 2. Neze mbabuli abazadde bannange omuntu gwe wagamba omutwalo nti leeta kakadde waleetere 10 manya omwana w'abaanawo beewanise baite bannatuuka kwanjula. Ne musonyiwe bagende muli siira ne benyiza kiraga nti sisiimye era nzeebaza. Kati mbutuli mukulamuza mutwalo. Lwaki ampadde twagamba 5. Olaba aleesezo tebayina. Bayina nakuddeyo kazzukuluko kasiibe enjala ya bwereere. Wamaaji oli musiraamu. Tebagamba musiraamu senga mwawukana n'omukyala n'omutalaka. Omukyala tazzayo amahale. Amahale go bagakuddiza. Biri ebirabo ebirala. Byo biba birabo go bawabyereese. Naye amahale go ze sente ezigula omukazi. Kati tusabira wano omukyala Maria mwakwate mutu kaseeka akula mwagizeeyo. Osango no tannagisaba. Bayawukana. Bubinyi tabiraba. Ne ku mazina oge yazinanga agoma. Ani? Omugole nenge gyagoma nga mwati. Aji nga golabo basiza kasiso. Nga afumise dansa ati. Bambi kakira mukange. Ate aji bwe mbamba. Ate kasajja kantu kala mubambi. Bale bamugula mbufumbo. Aji abakazi batukuba. Ngani akuba? Omukazi ngakuba seka akula.
Yamusalako ne giraasi. Bawezeza omwaka. Bamaze emyezi 3. Mu bufumbo obutukuvu. Betaaga gye tubakutuze. Naye abantu abamu bakkirize babanoonyeza abakyala. Waliyo omuntu munenga tamanyi kunoonya mukyala wa kuwasa. Naye nga ab'okwendako abafuna. Naye ng'omukyala w'okubeera naye oteeka ewaka nga tasobola mwenoonyeza. Oba tudde okungola ffe ajeri ey'okutulabira. Mutabani wa buyinza. Ate ekyaleeta abantu okulebekerawo okulabira mbeera ya bulwadde n'ensi yayonooneka. Kati singa we bamulabira mulabi esinga omuntu oli muleebuleebu eyamumulabira ne be bamanyi gye beesanga bayawukana. Bubi. Kati nno abawala baayiga bw'aba amanyi tawangaala eyo bamugamba amahali bakuwa emmeka bantoolera essalaamu. Eki? Antoolera essalaamu. Naye ekkirizibwa? Ng'amahale? Onyagamba amahale bantoolera essalaamu? Ne mu kuvayo agikuwa. Macha. Assalamu alaikum Haji. Alaikum salaam barakatuh. Nagamba amahale nagamuwadde. Ne boyagala kukubisizaamu mirundi emeka. Nze bange abantu basanga ku muziki gw'entindawo. Ng'amahale basaba Quran. Bino ebirabye bawa abazadde byo tebibalibwa mu bufumbo birabo. Jwana tunenyaanya omwala agamba seka amugamba gali amaka gage kumbe yali eyabyanji B furniture apartment amakanga asiga seeka. Omwala mukune bana atwala ebintu nyini hoteli abanje ebintu bye nga yawasiza muki furniture apartment ezo nyumba siza sente nyingi zibanga milioni 4 buli mwezi. Nga kiki ennyo seeka na mikwanje emigagga. Nze si kati omuntu go atali wa kwagalako nnaku 2 omuntu gomanyi tugenda kubeera naye lubeera lwaki omulimba. Waliwo ensobyawo. Omuntu gogenda okubeera naye tebamulimba. Mubuulire bwoli obakkirize baagaana akireke. Oyo seekakira mu mwana muto mulenzi mulungi. Eddiini Kurani mutwe mweri. Afizu. Abakazi abamulaba bangi naye baalaba bangi. Era abaledde nga bawala bato bangi basobola mufumbire. Atanzo baita baagala. Yukira omuntu ate bagutuma. Ate guyagala abatakwagala kati omukyala wa mulima sima bagiyitaani eyo furniture apartment eya byanyi. Kitegeeza yakwana omuwala oyo nga kirasi ya waggulu. Nawe noyagala omulaga nti situdde. Tezajo omuntu alimbe kwano mu relationship tetukizwa kulimbako. Bana bwe mukwana abogenda okunywa nabo omwenge. Gomanyi by'omulimba ndaba abadda waabwe. Niyo omuntu gogenda okubeera naye bamulimba. Waliyo obulimba obuwangaala. Obulimba toyinza buwangaaza ko. Kati nga bbanga kiri ogenda obuwangaaza. Nze waliwo omukwano gwange yanimbaawo. Nangamba jalugende wali mu kisenyo mperekereko ngule embuzi. Naye nga yanimba dda nti ayina ennyumba z'endejje yazimba ennyumba 3 mu kikomera asulako mwemu 2 zirimu abapangisa. Nangamba nvugaako ntwaleko ngule embuzi. Mmotoka yali yenze nenvuga netugende mu kisenyo n'agula embuzi. Era bwali budde bwa Eid ng'etuuse. Tugende tutwale embuzi tudde wano e Makinde tugenda. Mbuzi twakagijjamu agisiba bw'ati. Kaze nagula eddirisa bwa. Nagamba ssebo. Embuzi eyo gyegenze teri ebitooke byange. Namupangisa yasimba ebitooke. Mmanyi ono bulijja nnimba. Era nakati taliyo yagenda bamugoba. Ng'ate landiroodi omupangisa agamba embuzi teri ebitooke bye. Ate abirimu omwo. Nakitegererawo nti atono yanimba limba dda. Mu bulamu tugamba mu luzungu fake it until you make it. Ono kyamulema okumakinga. Maybe that. Kuba kati aji tetulina kukusaba kweragambo tuli bubi tulina okulimba muko okuwangula mu nsi eno.
obugagga nga tebuzannyika firimu y'obugagga nga tezannyika n'entono z'olina ziggendako tumanyi okuzannya obugagga ofulumya nnyo bwe ngenda nammwe mu wooteri muli mukaaga ngamba biru yo yonna bagimpe yabo anti babuuza bawuti ani asasula muzimpe wano lisiiti mekezaana pa merchant kati oba olikola ddi omakinga ekiri ekyobugagga kyoyagala nga totereka ate obugagga ne bweweddugaza ne bwobeera mu kopi otya era bagamba oyo lwakweddugaza ssente kazirina ate gwe ne bwosimatinga noweeyiso oyo bagamba alimba yebositinga talinawo ssente mwami Salome ssente zoogera ne bwobanga oziina mu nsawo ne bwoba oziina mu banka zeeyogerera zo ne bw'okola otya zeeyogerera mu ngeri yaazo omuntu atalina ssente bw'akola otya omulala talina alimba naye tugattagatta n'ogattagatta n'ogoddagattaawo omulaba nti alimba omuntu Katonda gwayanukudde ne ziba ziri mu banka okumala ssente zoogera ne bw'otazigamba mukazi amanya omukazi waka yasooka okumanya nti mwagaggawadde waka yali omutono ng'abigula bubiguzi nga ate gwe nga nnyinizo nga tonnazimanya nti ozirina omukazi aba yazitegedde agenda wakusomero tibakyaba banja nnyo tokyegayirira naye nti betutumayo bagenda nja balaba wiiki eno etandika ne balandiroodi omusajja bwadduka ewaka gwaleka mukazi omunyonyola ayanga oziwaayo mu budde n'agano ssente twani batwazifunye terukyasabirwa kati kati oyanga yanyirira anti abakazi ababonaabonera nnyo mu bwavu bw'omusajja nnyo omukazi abonaabona nnyo nga alina omusajja nga atandika wano omusajja nga mwavu abakazi waka babonaabona nnyo naye abamwagala bagala baba ne laavu naye abonaabona nnyo ssente nno zizannyisa mwami Salome omuntu ng'agaggawadde ne bw'ateekuba perfume mune abaawunya bulungi naye ng'omuntu yayavuwadde obulungi waliwo n'ennyimba eziruma abaavu ennyimbe nga bulwadde bwa bwavu ng'oluwumu ng'omanyiyo omugagga w'oluwumu naye tezikyali ezo mbu nina oluwumu n'olugjeewo mwavu lumuluma kati ng'oluwumu luvuddewo ng'omugagga alina envunza tekisoboka ne bw'alinnya we ziri teyingira amazima aje okipise bupisi ssente zigoba ebirwadde gwakawowako kwowulya mu ssente olowooza mbu bateeka mu butesi ddagala aje kafaana yamufere owulya akawowako mu ssente eddagala lyennyini era eddagala eryo ligobagoba oluwumu skin rashes depression Allah anxiety ssente zigoba n'enjala ne bw'otalya nzikiza naawe zigobera nga bwavu bukuluma enjala ekuluma ekera ku makyo zirika saa 12 obwavu buluma omuntu nawakani ekibbo kya paani nawakana ekibbo kya paani naga ekyo nkirya kyokaaji wakulya abantu banyumirwanga emboozi zo ssente byebugamba ebituufu naye omuntu aba ne ssente ze nga talina kyayagala kulya amanyi mba nina ssente naye nja ate nnuma nayingira mu hoteri n'agamba kale mmenyera tulina ennyama tulina oluwombo tulina ekyennyanja tulina kino ebinyeebwa waliwo n'entula nga tira nakati n'entula wabbali onjiweeko akajanjalo ku mmere ng'ate bbeeyi y'emu kati abatudde ne balowooza mbu omusaala talina ssente talidde na nnyama ssente zoogera ajo ngambye akantu kakawowo ka ssente ako akawowo ka ssente ako kawonya depression kagoba endwadde ddagala naye situmanyi kika ate baligaba lirina kuba mu ssente mwokka eddagala nateeka mu ssente eri toyinza ddigwa n'olyefuuyira kalu liri muli olina obbanga ogirina ojolaba obuwala obubeera mu ttera mu banka mu butera omwo twanga bunyirira bubalamu bubeera bulungi bubalamu butwa bwe bufaanana si zaabwo naye okubalamu ssente bonna bakasiya ku magombolola banyirira kubalamu ffe twabanga n'abaana abagerekanga emisolo edda babayitanga baani bakiifu
Owego ye chief ya gombolola. Banyiranga okubalamuko. Nkulojere kiki bayita obwavu. Aje obwavu bwakulumako. Nze obwavu bwannuma mu kyalo. Empale yange nejjamu ekituli ngenda bateekamu ekiraka. Ng'empale ya kiragala. Ne basamu nefuna ekiraka nga kya kiragala wafaanagane. N'ekiraka ne wajja ekituli ate ne teekako ekya bbulaaka. Ku kiraka ne bakubako ekiraka. Kati nze obwavu bwe njogerako mbumanyi. Ne wali muto. Ne bwannuma. Yes, nakweggula wewe. Ne mbumanyi. Mbumanyi. Tosobola kudda wadekiza okudda mbwavu. Olowooza ng'oli mwavu omanyi ate engatto gy'oyambadde mbi. Sente omala zifuna. Ate omuntu afuna sente n'atuwa mu ngoye ze nga temuli mu lugoye lufuluma mu nju. Nenga bulijjo mwakyalira. Ng'amanyi engoye ezimalayo. Ngera akuba ekikalu. Anti omwantu omwavu era omulaba. Ne bwakuba ekikalu empale ye nga nnungi gentleman. Abange MC Meya. Agisiba mu lukyoto nabanga asibye oluwombo n'agikuŋŋaanya. Negosaaga n'obwavu mwami Shalom. Tomanyi bwavu. Nawe okuba ekikalu bwotwa nona ne yeefunye eti. Talina bino bikasuku bino bikasuku bino. Nigomanya obwavu. Katato naye lwaki abava banyweza nnyo omukwano aji maka. Era owulira abantu boogera ebintu n'osirikooti. Era kyova abantu baga nti batuula kulemera wali baavu. Omuntu nga yakubuulidde omuntu ng'oli mwavu nga bwe tubeera nga tuli baavu oba tonnayiga gye baweerera baana tomanyi bantu gye balya ng'oli mwavu tosobola kumanya gye bajjanjabira ddwaliro abantu gye bajjanjabira eba tobimanyi era omuntu oyo omugagga n'abikugamba onyiiga. Manyi nti omuntu afuna ssente n'atuuka kati kangeze wa kitundu oba nateeto oba aliwa n'awulyamu mba obudde bw'ogendako emmanju nga munnateete munataba bwe bakyama nagamba nkoze ntya tuddeyo mu tawuni tuddeyo mu tawuni sente tuddeyo mu tawuni. Kati sente endala nnyo, sente ziyigiriza ebintu bingi naye nkubuli akawo kaseera okagenderere ddagala era kyova olaba bwe zikaddwa bazizzaayo ne batuwaamu empya. Akawo kaba kaweddemu. Twalonze parliament yansi lunaku olwaleero aji. Balonze. Tusuubire ki? Balonze. Mu parliament obosa alidde speaker kati n'omumyuka we tayebwa honorable Mawa afunye obulu 15 naye ate njoza 16 Mawa fo amaanyi kati nenjosayo za munnango ono we Busoga owa Nuupu Paul Mwil afunye nkaaga mukamu akoze omayita asinza ate kumwamisa mu Junganda yafunye 11 semuju bawalanya musajja wange atona asinzeeko liraba aba opposition beekubiriza bali ameka of opposition tuza balinga kina 16 16 wovunyeko luli ate lwe baali abangi oli yafune 11 ate baali mu bangi aji parliament eno giraba otya kuchi enza kubeitya tewali omutali bantu bafenga basse mu Junganda neri teina kyekoze neno teina kyegenda kukola kati eri ekoze eki ekale gwemmenyera bayisiza amabago nga sovereignty bill otyo coffee bill ndio nagali wagayamba corporate law otyo sio na bakola gundi tekali bakola tekati bakola neri ebisiyaga ne balisazaamu alishaaliwo we dikola bali wa mu constitution bagenda mu batakola vapiro uli ebintu byomenye tubale sente ze batutte ojozigatte emyaka 5 ombalye no mirimu egyo gyomenye mayite eje mirimu gyomenye tegiweza kawumbi omayo obuwumbi bwe batutte parliament olina kyogisuubirangamu naga tewali kigenda kubaawo
mu parliament eno empya bweti tewali kigenda kubaawo bigenda kubanga bwe bibadde era gavumenti kyenayagala nga kijja kuyitanga tugende n'ekyo tayebonaawona atya aji tayebonaawona atya muwulize mujju awulira simanyi ngeri gyeya naye ffenna nga bannansi gavumenti tugitaddeko amaaso ekintu kyeyatandiseeko ekyobulyako buli bw'enguzi tugitaddeko amaaso okutegeera mukyalaani tayagiryanga bwomu nga ssente bazireetera mu kutiya oba kuliko abazisayiningako baliwa gwe kyotunuulidde tuyinza kukwata Anita yekka ng'oli ku kyanguzi wano mu Uganda bakwateyo banye abalala bayitirivu ekirala ninze kuwulira nga ate mwami Museveni aga nti mumusonyiye sente kwasonyire abantu sizize sente z'abannansi ekyo mumusonyiwa nga sikiraba aji asobola bano basise Namuju baliwa yamusonyiwa ye woluno bamuyita sima mwami Mawanda Mike owapyeru teyabasonyiwa nuna so musonya ninga yali abasonyiwa sente babya zizo az'abannansi abawe b'omusolo bannansi kati president ekisa ky'olina ku bitali bibyo nakyo kikendeeremu ebyabannansi abijjeko ekisa ababbi ebyabannansi abireka ababbi enteze basonyiwe awo ebyo zizo naye ekintu ky'enguzi bw'abanga Jeno Muhoozi nga kyotandise abali b'enguzi bonna bakwate tume kufuna mu bitundu tetuyinza kukoma ku muntu omu ne parliament wako kyogisuubiramu mwanange sigale nga nkola byange kola mirimu gyo gyowanga joga kweza emyaka 5 owangadde otya n'emikwano olina ku mikwano aji nyina mikwano gyange 5 tukana okyogera oli serious nyina 5 ate nompangadde nabo nga zijeko eŋŋanda zange ŋŋamba mikwano gyange n'emikwano 5 nsenge ejjanja mmanya nga kyona mukwano gwange mukwano gw'omuntu si gwangu wakumanya ate si mwangu wakufuna abantu abasinga tukola nabo bukozi mirimu abantu abasinga abantu banywa nabo mwenge bagenda nabo kulaba mipiira naye nga si mikwano gyabo mukwano gw'omuntu tazuulika era mmwe ekibayombya wano ne mukola emitalo ku social media kufuula abantu nti mufuuse ba mukwano ng'ate mulimba mukola bwenna bukozi Ayo gwe nkola naye abeera mukwano gwange abakoliigiwo nga mukola emirimu mukwano gwe mukwano gwe mulina okuba mulina bye mufaanaganya si bino ebyokubanga bakuyita sima bagenda mu bbaala yita gundi anyumisa yita akasajja kaffe kabeerewo wano kalina vibe mbona ogamba manyi omwami oyo mukwano gwange mukwano gwo ogwawo taba mukwano gwo naye aba akwagala wali omuntu ng'akwagala naye nga si mukwano wali omuntu anjagala naye nga si mukwano gwo nga n'ebintu bye tobimanyi kati gwe tonyumyamuko ne mwami Amisi kati mukwano gwo si mukwano gwange nene mwakuwagala bwagazi yani wane ekizibu akuyamba nene si mukwano gwo kwati mwina nekyemugatta tewali ntwala vibe nga wage mwite gunjo ya vibe anyumisa nze ntwala vibe mbagagga gwe nkola e Kampala era kati gwe bobanga oyina omugagga nga omufuula nti mukwano gwo mukwanjula gwe weetikka ekitanga muyingira mukwano sinnatuuka waawo nze nno ndi mwavu wa Ntondo Haji oli mugaggo nekitisa ebintu olw'okuba mpaka se ndi mwavu wa Ntondo sente ozifunye bufunyi toli bubi mwami Salomu toli bubi bobeera obubi okyetikka njijukira ne bagamba mwana omulenzi wampa taata
alozeeko taleete nankani emmimba gy'ovusa. Kandi anyonyogedde ku bwavu njijukira yali oba myaka ng'ene etaano. Kati nze lwakuba kati neekaddi nalinawo omuntu gwe nali ndabanga nga si mukwano gwange naye nga tubeerabeera nnyo naye. Kati era ne mugamba nti kati gwe ngeri gy'otalina ssente mu nkiiko z'okukola enkiiko z'okwanjula kwange gwe si kwagala museebwa tozirina. Ogenda kukotwala mulimu gwa katumwa. Tuguli akakanzu n'akakooti bw'oyingira bw'ofulumya bano bonoona bali. Mbayagala okugamba mu COVID awo banjoge ewakaawo. Wakola kugwa katumwa. Okazi sitange yali agenda kwanjula. Kati nga bagera. Katumwa ko mukubase nga tava lwaki mufuna katumwa. Shalom wuyo. Tasobola kuzina mu bantu ne babumpa. Wabukola. Nakyo yakola obwakatumwa. We badega kumanyi. Nakola obwakatumwa. Nokola obukodyo. Ngamba tujja ku directinga. Nokola obukodyo. Yibwe kati basenga bayimirira ku madaala nemba zinyira mu maaso bwe. Tinga bwenzina bwe. Bannanga obwavu bubi. Nina kali bajje bakuddemu. Tekyasoboka. Kanyegwa mola kati bankubira. Oba onoba ku nnaku z'omwezi bweziti. Anjabayo milioni 2. Ezo nzibawo. Nakuba amazina. Mu lukanzu. Oba video zonna ezikyaliyo. Kiba video kweziri. Ngandika tumwa. Anti okumanya ng'omuntu olaba omuntu nga tonamuyambe n'afuna ssente. Ewano ewabula ekintu tebamuwaza. Nebeera omwavu. Temugenda tetunnabakebera. Simu ya gundi ebuze. Omanya nyiikira okupakasa. Banya mulindeeko fuluma. Tetugambye mbu gwagibye. Naye kabakere kubanga bakebera kati abalina ssente. Mwami Mbabali mwe mugende. Mwe mugende. Gundi Mbabali wafuluma musibeewo. Ye tebamukebedde. Kati omanya nti bwavu bakumanyi. Bakumanyi. Nga butabuse. Emikwano gino etaano gy'olina wagikakasooka nti mikwano gyange. Nabagezesa nnyo ate nabo ne bangezesa nnyo. Ebbanga ddene. Omukwano togunoonya bunoonya. Kigenda kyefoomingawo kyokka mpola. Ebbanga lye mumala. Ne kigenda mwembi kibayingira. Paka lwe mufuuka ab'omukwano. Mukikonfirming. Nebino eby'ennaku zino bye munyumiza mukwano gwo n'omunyumiza ku bifo ewo ate ogenda wanga yabigambye n'omulala. Kati oyaba mukwano gwo namunagaana. Kanze ffenna tugenda okulaba omuntu bye mwogera ate nga nsi ebigize. Taba mukwano gwo. Mukwano gye mutamanyi. Oba ne mukazi wasoba mukazi wo nga si mukwano gwo. Ng'ate mukazi wange. Nga si mukwano. Katulaki oba okyamwebakako. Nga mukazi wo nga mukazi mulungi byonna ebintu buli kimu mukyala ddala naye nga si mukwano gwo. Noloza bakazi b'abantu mikwano gyabo. Gomanyi nti omuntu okuteresa ekiraamo okitereza mukwano gwo. Mukaani yali avuddeyo n'agamba nti omugenzi yakimpa nkirina. Kimpa mitala. Wangi? Mayengera omukazi omusajja omukadde ali imaamu eyo nga najja nakyo. Ayina ekiraamo ky'omugenzi. Agamba nkina naye nga nkisomanga mulumbe. Bayinza omwekubaka waawo. Yagamba nkina naye banga nkisomanga mulumbe. Banyanyaku nasobola balekera ekiraamo bano ababbi. Bagala kirabako. Tulinawo kusika tuweeye kumuteye ku kiraamo ekyo. Anti ekiraamo tekiba na muntu omu. Okola kopi nga zifaanagana ziri mu bantu nga 3 oba 4. Anti bayinza okwemanya nga bali mu sawuna. Tebanyumyamu. Ekiraamo tebakiresa abantu bali mu gundi emu. Ntwalako embende wa ssenga naggita. Nempako kyali wange wa sawuna wano. Nenkwasako ne kasuku. Kasuku agezaabe ajje ngete kikyuseemukko wano. Mbukoloti yekyanje. Senga agamba ekyange nga kifaanaganye n'eky'omwami ate ono weeno. Aga kibino bye bituufu. Teze kiraamo tekibeera kimu. Kiba kimu naye kola kopinga za njawulo. Akombadde sikamanyi. Tebakola kimu. Si kubanga okizannyira mpola.
Ne walabe kachiteresa mukazi we kati wanga mikwano gyaffe bakisibe wabisigaza zajjo sooka okola ki ekiramo kiwa mukyala wange ngene abaana be namuŋŋoona abo ku lubaati bo bange nabawanga ndi mulamu aja labira ddala falaidina aji kyala kabaka ki wasa mukwano gwo era buli muntu omuntu omuwasa mukwano gwo gufa bufi ono kye mwami message kyatamanyi ani awasa gwawalana mukumanya ngena muwasa naye twewalana era owasa mukwano gwo ne gufanga muli bafumbo ki ekigutagulanga ku kyokufa biki ebivaako omukwano okufa ali mu maka waliwo omuntu asaana okubanga mukwano gwo ng'abeera wala nga bwe musemberegana mugenda kwawukana kati abantu abakazi abasinga bakola nnyo empisa nga bakyanoonya obufumbo bw'amala obufuna n'amanya kino ekyobufumbo kyo kyaggwe kati budde bwakutoba budde bwakutoba tonnepankiraku tomanyiira manyi mumanyiira nnyo olumanyi manyi olwo bakyewaanira wali abakazi nabanyumya mikwano gyabwe zebba wange ng'agenda kunkola kyoyo nafunze oyo kati omukazi anyumya ebyo munene bw'omukuba tawoggana abeera mu nju ne bamuboli pa ate ayagala miriranwa gimanye nti bamukubye ate yabagamba yakufuga nze amufuga ne zinoga nno n'agambira n'afuluma ng'alungudde nagudde munnange nagudde olugundo mango gw'ekinaabiro katono nfe nga bamubaludde abaana abakazi abakubwa tebakyaliyo bano balinga njuki ozibakuba ki omuzinga gwonna ogw'enjuki gwonna ne omusongamu akuwaabira agenda polisi n'agamba atukangakanga tubuliddwa emirembe meya apatanyibula akashuga kyamukola bagenda kuvuma oyo bamugambye dalinga embizi musiramu nno omu amagezi ki musiramu nno Shamimu omuwaawo bakaki kubigenda mu maaso ate olutalo luzikiza kubaako azikiza omuliro olutalo omu bwazikiza omuliro luggwa olutalo zonna nagetera olutalo lwa muntu omu olutalo omu kumu omu azikiza neyeefula olutalo lonna gweyagala luggwe gwasingako amagezi ogaba wiini ogamba owangudde ataddamu asobola okumala omwezi ng'era omuntu akyali ku ebyo fekyo kikola makulu omukubbo agabire munne wiini ku Black Sugar ne Shamimu kubeeko agabira munne wiini omu akite ku bbo akireke kuba bye boogera temuliimu mbu birimu ekyobulabe mbu omu agenda kutema munne si lutalo lwa bigambo oluleka oluta twajjiddwa abakola ebyumaanyo bannange tunakolayo ku kantu leero tubuliddwa emirembe ate nga tulina okukola tetugasukka wano olw'ebireekaana naye front page ennaku z'omwezi 12 ogw'omukaaga bano obudde buweddeyo ayagala tikiti ku H&M ewa mwami ewa Jaruuna ku Papa's Sport ewa Papa Misa Kisemakula ku Momope onyiga star 165 star 2 kadaala n'ogoberera paka lootuuka 12 obudde bweddeyo mugule tikiti zammwe muleke kutuuka ku mulyango bataataaganya kama Katonda abakuume amen tukibudde ku mulimu agusaasaanyiza paka ku buko omulimu guli ki ogusaasaanyiza paka ku buko omuko yakola gundi eyo bagiriko ne muganda we era ku 25 kwebali mpola tugamba tuzija okiwaako magezi jinga gwe difaza ekya Salomo okuleeta ekika kyonna abakaaba emikwano n'abooluganda ono bamuleetanga poliisi yakuuma yabega omukulu okulaba nti ali mulayira ng'omukungu bwe bakuwa abasirikale omala abasirikale nga bakuma babambegabo
kituufu bulina kuba reporting yali bakama baabwe era kati ripooti agizaayo ate kati omukulu gwatuma anti oli yajjanga mukozi naye ng'ate emabega wa security naye kati kyalina okukola omukyala aleeteyo ku muko omupyo naye nga amanyiriganye n'omu era ate wiiki ewedde teriyo omuko mulala kankireka ewamwe bakuzaalawo eka omulenzi nze mulenzi zeka mukaali mu bintu saawa yonna enkoko egenda mukwata mpola enkoko teyamukwata ddoledde wamuwa omulimu enkoko eba temukutte naye kati kyewandikoze muko obujjawo kati ngayagala mbaati nawe mbasale omuwasaayo Shalom oyinayo muganda wo omuwala yamulaba dda oyinayo muganda wo amakaliyo ngaakufaanana yammalayo muko sigala kubona abawala bwoba oyinayo muganda wo akufaanana yammalayo obulungi nze nfaana maama wange buno obulungi bwa mami wakyembuuza abaana b'abawala oyaga bakufaanana nnyo njagala bantwale obuuso obumwa bafaanana ennyo amamwa olaba omutabani ayinamuko DNA ey'amaama kwe kumulabanga kati yavaamu naye abakubanga ggwe kintu kyali kibi nnyo Shalom kibi nnyo bakadde bo baali bayomba ebiseera ebyo baali bayomba buyombi oba oli mukwata azala kubanga nkugyeko kabayiti olina busungu bwo obadde obufumbidde ebbanga busungu bwaki mbuuziza bubuuza namalayo maama mama wamatafaanana baati mama tamulako gondi nze ndabika ntya bafaananye kitaawe muzeyi musajja omanyi ate bano abaana be bati bafaanana bataata baabwe omanyi walukagoyo waliwo musajja eyakola drive bamuyita kiyenje emakiri musajja mubiinyo walukagana ate n'agamba kiyenje kyalina jjajjaawe ajajja yafaana nasaalirira anti baga twali tufaananga nti matwezolonga kati kyabadde nina okutwala olunaku ngende ate olaba gofaana boti omulabengaba ejjajjaawo tukakase kima kiri wavaamu tukolaba ofaanana boti kibi nnyo kibeera kibi ati kazibaka palamenti eno tetuwake tusumba enjawulo ejja bbaawo anti kati enjawulo egenda obbaawo kati luli by force abadde mungi katugenda kuddayo ku palamenti ya Kadaaga eri by force ngavanywa speaker anti speaker jukira abadde ayina opposition ne NRM ne ba independent bonna abadde abayina kati nga n'okuboggola aboggola kyotegeera ono kyagenda okukola yanakola gwe bayise ku mirimu gyondi jangu ofuuke sipiika nga bamuyita tanaba nakwegwa anti enjawulo eriba eti wuliriza kyenkunnyonnyola kiriba ekiti ebimu ku nsonga waaki abantu baagala nnyo Kadaaga bagamba Kadaaga wadde kuba waliwo ebintu emu abantu byebayimiranga ku magulu ati kituufu waliwo ebintu emu abantu byetukkiriza ffenna nti aba-opposition twabalonda balina okukola omulimu gwabwe ng'aba-opposition era ye yabakkirizanga okuba emmeeza okuleeta ebiteeso n'okwekyanga byo ng'abikkiriza kati ng'owa-opposition ng'owalonda olaba nti akola ki ono kyabadde takola ye ng'abajja tojjukira waliwo le baabala n'agamba nti the eyes have it naye ng'abantu bagambye nno abasinga ye n'agamba nkikoze eki kati ekintu President Museveni kyakoze mu kuleeta ono kwe kusooka okukola bwe bati kyokka bagenda kukuba mpiso basooka ne bakusiisiriza don't fear okay but is scared atidde kale katusooke tulindeko tetugenda gikuba n'akyusa n'akwata wano ne baleeta kakotoni oli bulungi najja kuba bulungi kati n'akayiso be baleeta omanyi waliwo oguli oguyisa ogunene oguluma baleeta katinitini oluusi nagamba zibiriza wano wawuliranga nga waliwo ezitambula Kadaaga ng'olirawe ne bakuyisaamu
kati ne bagamba tofaayo bagenda okukasikamu ekitegedde naye kati bano ababaddewo babadde bajja mulundi gumu ne bagikuba evu tebakusiisiriza tebalina kye bakoze tebakoze butereevu ne banga esente ebaddewo nnyingi akasuka ku palamenti kyabwe nga ntamongi speaker zibaddewo era abantu babadde bafuna naye ne president Museveni yennyini si kyabadde ayagala okitegedde because kati olaba okutufuga emyaka gino gyonna Shalom newaka ewuwo waliwo lw'otuuka n'okkiriza ebintu biyite mu maama nekyembuuza gavumenti ezaaliwo nga tewali palamenti zaali ziti simanyi emu yokka eyaliwo nga tewali palamenti yali yamiini nanti era olaba n'ebyamiini ebyabeerawo kati bino byonna palamenti kulonda bakansala baani mu luzungu bagamba to seem to be democratic, to be seen to be doing. Kati ate ng'obulamu bwe butambula n'omukazi bw'oba omukwana aba akimanyi nti oyagala kujjamu naye ayagala omulimba ebigambo awulire naye yes era abasajja bonna abazze nga bazze direct kapo mpaako omukazi tamuwadde naye bano abazze naye olabika bulungi we nalaba ebbina oyina ebbeere babawadde ajja awulira afa kati ne wano kye tuli kankuwa example bano abalimbye yes kati palamenti erina sipiika waayo babadde bampaako nze nina gye ndaga mpaako kati tugenda kuddayo ku palamenti ey'okwogereza eyalinga erimba negannaye ne mwana gwoyina ebbina nze siranga ku bbina layira era n'amala n'abakazi nabo bennyini abakazi nabo balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe omukazi agenda awalira n'ayita ewali omumwanyi ne yeekwata ku busuulu n'omugamba oyise ku kikonge ky'omumwanyi kubadde olina okunywerera kati oli ku busubi onyweza busiba wano n'omugamba neddanaawe so tewagenda kubaawo kikyuka however ekigenda obbaamu era gavumenti eno kyebadde kati tekyayina obuntu bulamu mu nkola y'ebintu byayo yes wonna by force abadde asusse n'omusomesa bw'omusanga naye nga takyayagala mmanya buli kimu baagala kikola by what kati nsuubira kino ekisanya tuyinza okuddayo wali n'abaopposition bajja owulirira nti baamaanyi okitegedde kikomyewo ekiwa ky'opposition kiri nti kati kyeki kye nagamba abantu nti gino emyaka 5 gye tuddako tugenda kuddayo wali ng'olina okuraisinga issue point eri palamenti ya Kadaga gye walaba eyalimu bassemuju baani nezi nti yes za mutindo gwali gusseemu naye nga okyalaba nti abantu bakyajja nannyonnyola point n'agiwa era nga tyogenda kulaba ab'opposition balina okweraliikirira ennyo mu kino ekisanja ate kati mugenda beeramu eby'eŋŋoomi bajja kukuwa mayiki tandika yogera tandike ekutuge honorable speaker sir as you see butereevu anti kati nze ndowooza kapo wamma nze mukulowooza okwange ndowooza issue teyabadde ya corruption eyamaama ono nze okubanga waliwo eya omukono baagusanga mu sowaani y'omukulu abaganda maye olugero baga nti bodi bamukunkumudde omukono mu kibya ono baagukunkumudde wabala mu kibya osooka oba okutte ekibya ziwati kooti esowaani mulobera okuta byebiriwo balaba naye nakukombako nebyo badde okutteko so kino ekyataye bw'okkomawo kikuzzaayo wali nti the matter was not about corruption. The matter was political. Mukyala ani tajja kuyitanga omumoloka y'ebuwomo. Era abaddeko speaker tebakulekera emmotoka. Bakulekera liitika. Baabitutte. Balina bye balina omuwa. Baabitutte naye balina gye balina omuwa. Waliwo benefits z'ofuna. Anti buli eyaliko sipiika. Baali ba minisita bane ono yasogenda yasoose okuba sipiika nti yalina kitiibwa kirala alisimayo basigaza biki benefits zalina ofuna jjazemu olaba badivaiza baba n'abasirika ajja bafuna tasobola sigalirawo abasirika tebabakuwa nti nno bakwagala abusigaze bambega gavumenti yonna alina bwetyo omusirikale gwe bakuwa babega gwe interest za government njagala saba musirikale abenga nkuuma nti abakubega era bajja kubega bakyagala nnyo era bajja kubega ate kati problemu y'ekyo
awo basinze okukubira abantu ng'omusirikale asobola okuwako lipooti ate enfu ne bakubira awo kati engeri gy'okyalina ffe eno tusigale bwe tuti kyotasabanga abasirikale kyatosabange emundu y'obwannannyini butereevu abantu bazaagala era baziina nali nnyina wengeeza okunywa kyayi ninajja nampaayo emitwalo 10 amba kati nebyokweyita woolitotya nnyo nange nakyaliwa niŋŋamba mpadde 10 tategeera agenda agiraga ekizibu ekiriwo abantu bangi abafunye emmundu eyo bagenzeeko eruzira ogenda eruzira n'otunulira abasibe abamu abaliyo emmundu eyo anti obusungu olukukwatira mu bantu owandikubidde omuntu omuggo omukuba basasi enze nakyali wange yagenda eruzira yakuba gayo esasi yakuba yagimukuba muno naye bagamba olikuba muno advantage chances zoli ziba zikyaliwo abeera ajjawenyeramu ebbanga naye obeera tosse kuba ono mulimu ennyama gye bashataliika kati awo bamutwala eruzira emyaka nfune n'emmundu mbe nabyo nga buli amanyiira emirembe ogikoye tokkiriza owaye munindeko mbaagala ani etumaliriza tukasukka wano kano kaba kampimpi kashamu 56 updates naye kati kyekyo kaba kamuko Kamwade Shamima obubaka. Shamima obubaka? Obubaka bwagala okwagenda mu maaso kuki